po jako akawuwo. Esther Zalwango ng'abadde wa myaka 8 ng'asoma kibiina kya kusatu ng'ono abadde abeera wa jjajjaawe Hadija Nakiwala amulese waka n'agenda okugula pampa asobole okutwala omuzzukulu omulala mu ddwaliro kyokka agenze okudda ng'ali mu kabuyonjo mwe yeetugidde kwe kukuba enduulu esombodde abatuuze. Omwana batalina buzibu bwonna bwonna. Wadde ebyo bwogera awo nze mbawulidde awo omwami byagenda ajogerako. Omwana okusobola obonyabonya omwana w'omwana wo. Ndadozanono muto bawumba yamusuula wakabebe nekakuza paka we kabadde ebintu bibyawo nakabalaza wabiresa. Nakiwala agamba nti amulese ayoza bintu kyokka agenze okudda nga mufuwa jjo. Era ebintu abibyawo kabalaza we ngeze okudda muyita naza omwana nga simulaba mbadde kibayambambaebyamudemibaba ali mukibuga wawaddewo ne Buganda kuba mulaze nawa bibiri bwe mulese naye era mulese waawo ngeze okomawo ng'ate musaze mutoyinga yetu kuba mbadde bawali tugukaleeta paawo. Abatuuze nga bakulembeddwamu Birikadde Isima enfa ya Zalwango ebatabudde nga bagamba nti engeri gy'asangiddwamu bakiwakanyiza okubeera nga ye yeetuze. Kisoboka okuba nga yeetuze naye kizibu okukkiriza kuba omwana engeri gy'omulabamu yayimiridde ate yeeweseemu ate n'omugwanga muwanvu, so kizibu kukkiriza nti omwana yeekase ku mugwa ne yeetuga. Ekyo mu kulaba okwamu kiba kizibu kukikkiriza. Oluusi baba bayimirirako n'akasamba ne kakwa wansi naye tiwali gundi yonna erabika nti esambiddwa. Mbuzaabuziddwa pampa ebeera wabweru esuulibwa wabweru wa toyireeti kati ate saawe ne tugiraba omwana waleebeete nga tetumanyi oba kikoleddwa oba mwana kituufu yeetuze. Bwe batyo basabye poliisi enoonyereze kubanga tebasobola kumala gakkiriza nga bagamba nti wandiba nga waliwo omuntu alabiriza jjajja w'omwana ono ng'agenze ku dduuka n'akola ettemu lino. Atubuulire effe entuufu tulabanga gwe baleese tulabanga gwe bataddewo obuteesi tulabanga emigwe emirala emirimu gye baalikozesezza. Ayinza okuba nga yeekase bwekase neyetuga bwetuzinga yeekase. Nange mutunuulidde okuleka nti obugere buno butonyewo ku ttaka kitono naye nze nandigambye nti poliisi ekole ogwayo sijja kusalira nti omwana bamusse oba omwana yeyeetuze ekyo tukirekere poliisi egende tusalirewo. Wabula abamu ku batuuze bategeezezza nti omwana ono yandibanga yeyeetuze oluvannyuma lw'okulaba firimu. Zeemu nnyo ebyo bye balaga ku TV abaana ebyebiseegu babikola n'ebyo kaakati n'oyo yasinzidde ku ebyo byalaba ku TV okweteekamu emigwa. Ndowooza abadde yeegezesaamu n'alemerera ne kakwatayo naye nkubiriza abazzukulu bange bonna gye bali tebabikola si birungi. Naye tusabye nnyo abakyala oba abaami abatuuza abaana ku mativi kwe kuvudde emberebeze ezisinga eziringanga ezo. Ekisooka omwana oba tomubonyaabonyeza naye alina obuzannyo bwe balaba firimu ez'okwetuga yembeera etufiiriddemu munnaffe okufiirwa omwana we mu ngeri y'engeri ng'eyo nga mumalirivu. Kenneth Kaggwa nga ye kansala w'ekitundu kino ategeeza ng'ensonga zino poliisi bwe yeetaaga okuzinoonyerezaako kubanga nabo ng'abatuuze basobeddwa era tebamanyi kituufu kyabaddewo okuggyako poliisi okubawa alipoota ku nsonga eno. Naye nga kansala w'ekitundu kino nkivumirira era abazadde mbasibirira entanda tufolowinge ennyo abaana baffe n'obagoberera mu nneeyisa. Kibi nti tuyise mu lockdown kino twandibadde tukifunira naye nkyewuunyiza nnyo okulaba nti oba tuteeredde ate kino kiguddewo. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugga ng'ekulembeddwamu agitwala Thomas Arepa bazze ne bajjawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza ku nfa y'omwana ono bwe kugenda mu maaso. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.